Omukutu Shaki Media goliko amanya nze Omugavesi Makula Shakira. Tuli mu programu ndi mukazi twakusubiza okubeera nga tukutusaako abo bamaama abastrugglinga mu mbeera yonna, ababeerawo okulwa abaana baabwe, ababeerawo okulwa buli kimu okusobola okubeera nga ate obulamu babutambuza mu ngeri emu ate oba endala. Olunaku olwaleero twatambuddeko tuli sayidi zeeno Buyikwe gye twasanze maama ono yaziba amaaso. Twagala tubulire ku mbeera ye, yajja atya, byava biki, yaani yavaawa, byonna agenda kubeera nga abikuwa mu programu yaffe yandi mukazi. Nsanyusa okulaba mukwana. Kale nnyabo nanga kukusanga. Kale ogenda kwogerako nnyo. Amannya go? Amanya bampita Omugisha honest. Ko Omugisha yaani? Omugisha honest. Omugisha. Yes. Wajja otya eno? Okujja kwange eno nali mbeera awo jinja waliwo brother wange. Brother wange natuuka kiseera nafuna awalala emirimu n'agenda, nze nimba nga nfunye omulimu mu Naiteero. Ekyuma eky'engoye ninkora nga nsulawo ku Nairo. Eyo nanga tunaba kutuukayo njagala kumanya Omugisha yaani, ayavaawa, ani amuzaala? Nze nava mu district ya Kanungu, isaza Kinkiize, Gomborora, Kambuga. Ekyalo kya Mugaga. Omuzadde wange taata bamuyita Ntesiga Benoni. Ate omukazi yawumuzibwa naye nga bamuyita Bushemere Mole. Ewaka mwaliwo abaana bameka? 11. Okay. Okusoma ko kwali gute? Yasomako Omugisha, yasoma teyasoma, abaana basoma ewaka? Obulamu bwako bwe njagala okusooka okumanya. Nasomako ninkoma mu senior 1. Awo ningenda Embalala waliyo tata waffe omuto nkusoma ekyalaani. Era ninkisoma awo atatawo ningenda jinjo wa brother wange eyo ginagenda mu Naiteero. Okukoma mu senior 1 sente zaali ziweddewo ewaka? Twali baana nga bangi nga tezibamala. Ne mutuula wansi n'abazadde ne mwogera? Ne bagamba sente tezimala. Kati nze tata wange ow'Embalala n'agamba taje asome ekyalaani eno, ningenda ninsomerayo okwekyalaani. Wakisomera bbanga ki? Ekyalaani nakisoma neera saakimala bulungi. Mwalimuko problems ezaaliwo okwawo nga sisobola tegumikiriza kubaawo. Awo neeyongerayo okunoonya emirimu. Okay. Kati we wavaayo kwe kujja ejjinja eno? We navaayo kwe kujja ejjinja. Kakati ate ejjinja mwe nakola mu kampuni eyo ey'engoye gye banteeka nali mu parking. Kale nga bitwali tukola kireka mulimu ebifuumuuka nze bwe ndowooza. Kakati amaaso ne gabeera nga geekyanga oluusi nkola ennaku 2 mu wiiki biki. Olwamala manager nampita ati ekkola kwenga kutono biki ng'oyosa nnyo. Ne bagamba nti nondekerawo okukola, era nindekerawo okukola. Nga bakugamba olekerawo okukola just baali bakuwummuza mu buwummuza oba nga bakugobye? Ne bangobera ddala ne bagamba nti okukola sikyasobola. Nimbanyonyola amaaso gatera okukola ki okunuma. Nindekera ddala okukola. Kakati awo nimalirawo emyaka nga 2. Kati awo ne gajja nga galaba white ne blue ne white nga ndaba ebintu blue ne white. Awo wegakoma nigazibira ddala nga sikyasobola kulaba yadde kantu kona yadde engalo nga nkoze nti siraba. Olwo gagenda okutandika okwekyanga nga olaba tolaba wali mu bbanga ki? Awo naali nga ndi mu Naiteero nga nakamalamu emyaka nga 4 kwetaano. Ng'omazeemu emyaka 4 mu Naiteero ne gatandika okuba nga geekyanga nga ngenda mu Jinja Hospital nga bankebera bagamba gajja kutereera bwe geeyongera mpaka we natandika okulaba white ne blue. Ate awo ne gazibira ddala. Bakuteekako mu zino mashini zaabwe ez'amaanyi ezikebera amaaso ogabikola balabe ki ekyagaviirako okuba nga geekyanga? Tebabinteeka, sigendangamu ku ebyo. Kati olwo ovuddeyo otuuse eno wajjayo otya? Ate eno waliwo omukyala ali awo Narongo omuzaalisa Narooga Asifa mukadde ati waliwo eyali amumanya era nti alina ki musawo alina n'eddagala. Ninzija era bwe twatuuka ne bandaga ennyumba nga ndi n'omwana gumbeera naye nti n'ennyumba ya kusasula era ne tubeeramu.
nga bwanzijanjaba neera nibigaana ng'akujjanjaba maaso nga mpa eddagala gy'okunywa mu bingungu gya shukaali. walinamu sukaali anti basooka ne bankebera ne bagamba nyina shukaali ate okuddayo ne bagamba sirina shukaali. Kati ebyo byonna bijjawo kyova neebuuza ndikwenda ngendeyo mu maini mu referral hospital bakebere bulungi. oba naalonga eddagala lyeyakwanga lyelyakuyambako ogenda okuddayo ati ne bagamba tolina sukaali lyali ganda oba lyali ganda. kakati awo ndi kunoonya ssente ezitambula kugenda mu referral hospital Jinja basabe bankebere bulungi balabe ekiriwo oba kugalongoosa bandongoose. Simanyi kigenda mu maaso, sirina buyambi. kati obeerawo otya mu bulamu bwa bulijjo? Ogambye olina omwana gw'obeera naye oyo omwana ani akuyambako? Mwana waani oyo? Wange omuzaala asembayo. Olina omwana omu? Oyo abalala baafa. N'osigazaawo omu? Yes. Wa myaka emeka akuyambako? 10. Myaka 10. Aliiriddawa? Ali kusomera ku Kikube primary school. Kati obeerawo otya okubanga osasula ennyumba, oli muzibe tolaba tukyakola okusasula ennyumba, omwana okusoma, kulya n'obulwadde? Anti kati mwene oyo omusawo yasookanga kutuwa obuyambi ng'era n'emmere n'agamba ng'omwana twalenga ebbuuna aleete emmere, naye ebiseera ebisinga tuba twebase nga bafumbye leete agenda ava ku ssomero ng'emmere bagimazeewo. Owaabo owa Narongo omuzaalisa alinayo nga yatuwa n'essaawa ennyo ekiro olusawa 5 era tuba twebase obulaba kubeera omwana muto ntakuuma emmere nitwebaka. Omwana n'agenda okusomera tanakyalidde era agenze tanakyalidde nabuti nange sinawo ojjako ekintu kuva ku makya. Awulira naye ng'essente ezasooka ez'enju waliwo okukazi ni brother wange ali awo Jinja gye yaweereza n'asasula mutabani w'oyo landlord n'amusasulako. Nze nange nga bwe nfuna omuntu nampayo 1,000 nga muwako 5 nga naffe tukozesako 5 naye kati sikyalina ennyumba ya 3,000. Narongo mutabani we yenanye n'enju kuba katwaje mwezi ogwokusatu ninsasula kakati era nze bwe mba mbala kakati guno omwezi simusasule guno tugumaze. Guno gwe tugenda omalako ba guno guweddeko? Tiguweddeko? Guweddeko gugweko leero. Weebale otugongo bala nti simusasule kati ntandika tenejo mu maaso gyona gityo. Nejo simusasule. Ogambye nti waka mwazaalibwa abaana bameka? 11. Abaana abo 11 baganda bo tebakunoonyako kubuuza nti ye bannange muganda waffe gundi yalaga wali ku ki yali ku mbeera ki? Teragendayo nimbalaba ninkoma era twali twakavayo mwaka oguwedde enono omwana era kuba nti twava eno Jinja nga tituviiriddeyo ddala kugenda ng'ebintu tubireseeyo nitukomawo kati bwe twakomawo era kwe kujja wano wa Narongo nti nfuna obujjanjabi nabuti tunaba kuddayo ate omwana n'abanga era atandise okusoma mwene etaamu. Nga tetunabagenda eyo wala baganda bo bano bakimanyiko nti kati essaawa zino amaaso waziba kubanga oyinza okuba wagendayo biseera bya dda nedda tuvuddeyo omwaka oguwedde ng'era gaafa nga nsiigala waka ne bagenda mu nnimiro nga sina kinsobola okukola yadde genda mu kaabuyonjo bankwata ku mukono. Kati lwaki tebakuweereza obuyambi obuva eno ddeyo oba okubeera kaka obuyambi bwakwasaganyako nga baba Oluganda? Tebalina nabo ne muzeeyi mwenyi nali wakaawo yadde saabuuni tabeera nayo emyaka alina 88. Taata yakulira abakadde b'ekyalo yabakulira kati buno obusente obujja era yabawanga bazituuse naye nga n'obwatambula asimantuka agw'ebigo kale talina buyambi bwonna. Nze yali abawanga nga nkola munayitiiro nga bwenfuna kunfuna n'omugenzi nayitiiro twakolanga olunaku nga tukolera 1,900 olwasooka kati kisinziira nga bwe twayingira bwe twasangayo 2000 mu meka abadde 2000 mu meka
1234 kati ne bajjanga babalinyisa nga batulinyisako mpaka nze ngenze kuvaayo nga nfuna 22,400 ng'omwezi ofuna 22,400 olunaku 2,400 bazikuwa mwezi oba bakuwa lunaku bakuwa mwezi naye bw'oyosa anti era batemako lulo olunaku lw'oyoseza. Ogambye olina omwana omulenzi, omwana oyo nsuubira alina taata, ye taata waali kuki? Alina taata ye taata we yambulako, simanyi nawaali. Nagendako waabe ku mwezi guno gw'omusanvu twagendayo. Taata okubula wamu omwana oyo wamuzaalira? Omwana oyo namuzaalira Jinja Referral Hospital. Ekitegeeza naye wamufunira eno? Naye namufunira eno. Naye kati nga nkyakola mu Naitiro. Akati ngezezako kumunonya ningendo waabe na mama wagamba tamanyi gye yagenda tanaba muwuliza gye arakora babayimiriza bonna kampuni. Kale kwegamba ndyawo noonya buyambi obukuza omwana oyo n'okubaawo kwenanga obujanjaabi sobole kulaba ate ekigenda mu maaso. Taata ye taddangako mabega gamba nti nina omukyala, yali akola mulimu ki? Yali akola mu kampuni eryawo ku Nairo, kampuni ya gundi ye ebajja. Ebajja. Bajja ki? Enzigi, entebe, ebintu bwe bityo. Taddangako mabega n'agamba nti nina omukyala gwe nazaalamu omwana noonye ku musaayi gwange ndabe bali kuki? Tayinayo mu bbanga lino ery'okweyagala ery'omukwano, taata tayina abantu bonna be yakulagako nti ono oba nina bwe muyita, ono oba muntu wange? Yandagako owaaba nti gituvudde omwezi ogw'omusanvu kumunoonya, mama we n'angamba ati naye tamulabanga emyaka 2 emabega. Mama w'omwana? Mama nazaala wange. Bo bayinako ku buyambi because embeera gy'olimu. Kubanga taata sezaala wange azaala oyo musajja yafa dda. Kati omwana n'abanga akamuli gye baali ne bavayo ne mama we ne badda eno emayuge owaabwe omukazi oyo mukadde gyazaalibwa owaabe. Kati nazimbawo akayumba kati mwabeera ne mama wa muzaara. Omwana oyo nazaala wange mwabeera mu kayumba alina maama wa muzaara naye mwe babeera babiri mu kayumba ako. Kakati ono bba wange ye kitegeeza nti no kati yaali awo kubanga eri bali batundayo wa taata we. Taata we nga yafa ne bakatunda akagabo ke najja maama we n'agulawo wene we bali ne jjajja oyo amuzaala. Naye nga tebali bulungi bali awo batyo nabo. Mu mbeera gy'olimu nga ggwe omuntu, kiki wandiyagadde oba kyeweegomba okubeerako mu bulamu bw'ensi eno? N'ogaa nti bannange nange nandiyagadde nga maama ng'omukyala nandiyagadde mbeereko bwe nti. Anti nze nandiyagadde nti nfune obujanjaabi amaaso gano gateerere gawone. Then olunamala kuwona ate nsobola okubeera nga nfuna obuyambi obw'okubeera wantuntuule nfune n'obuntunda ekintu kinkola nga kimpeereza ssente nsobole okubeesawo omwana ono gundi naye. Kati ate bw'oba ofunye omuntu n'aggamba koze olaba tusobola okubeera mu mbeera eya bulijjo obulamu ne bukaluubiriza obulamu ne bubanga bukalubu nnyo n'obanga okoze buli kimu kigaanye ogezezzaako kino kigaanye naye ate nga waliwo chance ey'okugamba nti kanzire ewaffe nsobole okuyiiya obulamu ewaka waliwo we musobola okutandikira muzeeyi maama wammwe we yali waliwo we musobola okutandikira nga mmwe abaana? Era tewali kwebaka bwebasi tewali kiriwo anti okwebaka kusobola okubaawo ng'osobola okuvaawo n'ogenda n'ofuna ekintu ekyokukola n'ofunawo ng'obulamu busobola okukwanguyira olw'okuba oli ku kitundu kwe wakola ki kwe wakulira. Kale ebyo biyinza okubeerawo naye mu maaso awo ng'amaze okukola ki okufuna obujanjaabi bw'amaaso buno kasita mba ndaba tekijja kumpa ekifaananyi ekyokukola oba okubeera nti nsobola kukolerawo ekintu gindi naye nga amaaso garaba naye kati ssaawa zino sirina kinsobola okugamba ekituufu nsobola kwogera ekintu naye ng'ate ekifu mu maaso tikinkolere. Omwana ku ssomero gy'asomera gy'otugambe gy'asomera school fees basasula ssente mmeka oba ye bamuwa offer y'okuba nti asomera bwere? Nagisaba ne bagaana. Wasaba basale ne bagaana?
era asasula nga abaana bane ze basasula. Tamu basasula sente mmeka? Yangamba ali mu P3 mbanga emyaka gimuyiseeko nga tasoma. Emitwalo 3 buli tamu asasula wayo gumu. Wakawayo gumu gutya? Wakawayo tamu emu? Nakawayo mutwalo gumu ku school fees w'etamu. Ne bamuleka n'asoma. Naye era abanyobuugi atali ku lupapula mu kitabo tebamuwa tanamalayo school fees, tebamuwa buugi balyayo n'emmere tebamuwa mmere nga tanamaliriza n'okomawo waka. Naye ate na waka sirina mmere gya kumuwa. Era kati nsuubira akomyewo atuuse. Nenga era yagenze nga tanakyanywedde tanakyalidde paka na buti. Ogambe Nalongo abalabirira n'abawako olumu ku mmere oba ku kyayi bw'akomawo ku ssomero tagenda kewa Nalongo n'afuna ekyokulya. Baba tebanaba bafumba okulya kwabwe ssaawa 10 olw'eggulo babeera nga bali kujula kati banatandika na kufumba ssaawa zino omusanvu. Oluusi akomawo nga ssaawa 7 nga bali tebanabakola ki tandika okufumba. N'addayo era bw'atyo. N'olweggulo ssaawa nga 4 kitundu lwe bajula ekyeggulo atate ssaawa ezo omwana kuva wenda serengete mu kizikiza. Agenda achekinga atakoma ati mama bakateekako amazzi ataddeyo nga ndaba bukalubuvu twebaka oluusi era nga tutulidde. Era n'egyo twasibye olunaku lulamba kyamisana kyaggulo nga tutulidde. Ate nakera nagenda kusomera nga tayina. Nga tanakyalidde leero ningezaako okulaba abatunda ebyokulya bampeera tebampadde. Okuwa kutya bakuba abasiika ebyokulya nga muwogo paani ng'ebyo. Ate sirina na flasika nti nsuzeemu amazzi ku makyanywe nga kyayi sirina. Nange nandeka awo atyo kati era mbadde mulinze nga mayi ali kumpi kujja ndowooza kati atuuse. Tamanyi nawe ngenze. Program gye tulimu bagiyita ndi mukazi tunoonya bamaama yonna gye bali. Tumanye biki bye bayitamu nga bamaama era baba babiina babeerawo batya batambuza batya obulamu bwabwe. Program gye tulimu eno njagala otunule mu maaso ga kamera eyo gamba abalabi ba program ya ndi mukazi kubanga baliko bonna bamaama bayina ekisa bazaala bamanyi mu omukyala biki byayitamu okubeera nga abeezawo obulamu bwe naddala nga taliiko muntu amukwatirako oba amuteerako mukono gwakubiri. Banyonyole ki mu bulamu kye wandiyagadde okubeera nga naawe weegomba okubeera baba basobola okuyamba kikutuusaako bakuyambe. Anti ngambe nyagadde basoke banyambe mu bujanjaabi bw'amaaso mpone. Then olunamala kuwona kinandyagadde nti no mbeere funeyo ka bizinesi kokukola sobola okutuula wentuula nkole ka bizinesi ako nga mbeesawo omwana oyo gundi naye. Ekitegeeza olwaleero senga ofuna omuntu n'akuyambako ku maaso ne gawona osobola okunoonya bizinesi n'okola nga ggwe. Ensola ginoonya naye nga kapito yenzibu. Program ndi mukazi amannya nze Omugave Ssemakula Shakira. Omukutu gwe tuliko baguyita Shaki Media. Twewaayo okubeera nga tukunoonyeza bamaama bonna mu mbeera gye balimu okubanga batubuulira bizibu ki bayitamu mu bulamu obwa bulijjo biki ebibasoomooza era ebyo bibasoomooza babivuunuka batya. Nyongera okujjukiza gwa mulungi ali ku program eno subscribinga likinga sharinga tugenda kubeera nga tukuwa ekyo ekisinga obulungi ate naddala kusaidia bamama baffe. Wana wendi sigenda kusukkawo twatambuddemu tuli saidize eno buyikwe gye twasanze maama ono ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa mu mbeera ey'okuyambibwa waali ate nga nawo waali baagala buli kimu ayina omwana muzibe talaba naye yasalawo abeerewo ku lw'omwana we olwo nno wenkubira omulanga gwe wenna ali eyo eyandiyagadde okubanga ekirooto kye okituukiriza kuba essaawa zino agamba singa afunayo muzira kisa n'amuyambako ku maaso ne gabeera nga gatereera ayinza okubeera nga asobola okutandika kuba era bulijjo yali mukozi. Wano wendi sigenda kusukkawo Omukama Katonda abankuumire Ssaabasajja Kabaka Wangaala.